Oli wange ddala oyo yekka ky'ekitiibwa kyaffe ffe abantu be beyagula beyanaza n'omusaayi gwe zenna muyimbira nga Yesu gamutendereza bulijjo zenna muyimbira nga Yesu gamutendereza bulijjo zendibuwe era nsanyuka nga nnengera essanyu liri lyonna bamalayika be nga bajja nga bandaga okwagala kwe zenna muyimbira nga Yesu gamutendereza bulijjo zenna muyimbira nga Yesu gamutendereza bulijjo muyendina ekiwummulo kanjijjudde essanyu ly'eringi nyibuzibwamu mwoyo gwange tega essuubi byonna muye zenna muyimbira nga Yesu gamutendereza bulijjo zenna muyimbira nga Yesu gamutendereza bulijjo. Haleluya, haleluya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Amanya n'eddoboozi nate yenze Pastor Martin Timothy Lubega owa Theios Divinus Kitemu Kivu Kampala Uganda. Twala omukisa guno okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwammwe, Mukama abakuumye. Tumwebaza nnyo, tumwebaliza ddala olw'ekisa kye. Ekyo ekiriwo kwe tutambulira, ekitukuuma, ekituwaniridde paka olwaleero. Mukama atuwadde obulamu si lwakuba nti oba atusosola, naye atuwadde obulamu lwa kisa kye, ate era nti naffe tukkiriza okubeera wansi w'ekisa kye. Kale nno buli lw'ova wansi w'ekisa kya Katonda n'obulamu oba tolina, kubanga oba ovudde wansi w'ekisa kya Katonda, otambulira mu bikolwa ebibi, eby'obutemu, eby'obubbi, eby'obwenzi, eby'obussi, eby'obutirimbuzi, eby'obulyake, eby'enguzi n'ebiringa ebyo. Obeera ovudde wansi w'ekisa kya Katonda, bw'otambulira mu bikolwa eby'obutayagaliza, eby'ettima, ebyenge, eby'amalala, ebyo nno byonna oba ovudde wansi w'ekisa kya Katonda. Kale nno Bayibuli ffe kyeva etulaga kiyinza n'okuviirako okuyingira mu kye tuyita premature death, okufa ng'obudde bwo tebunnatuuka. Bayibuli yokka okwawukana ku bitabo ebirala byonna eby'eddiini yeekulaga nti eriyo okufa omuntu kwayingiramu olw'okuva mu makubo ga Katonda, era nekumuleetera okubeera nga nekimuleetera okubeera nga afa nga n'obudde bwe Mukama bwabadde yateekateeka tebunnatuuka.
Eddiini ezimu zonna zijja kulaga kimu nti Katonda bw'atyo bwageze naye Bayibuli eri very clear tulaga nti Katonda engeri gye yalekera omuntu eddembe ly'okusalawo, era nga bwe kiri wano nti gw'osalawo nogaa nti kati kanzikirire ewakaliga, n'osalawo nogaa nti kakati kanyambuke e Lubaga, n'osalawo nogaa nti kakati kaŋŋende Nateete, n'osalawo nogaa nti kakati kaŋŋendeko mu Amerika, n'osalawo nogaa kaŋŋendeko mu kyalo. Eddembe ly'okusalawo eryo Katonda yali kulekera. Kati mu ddembe ly'okusalawo omuntu wasalirawo okufa kwe, omuntu agendera mu kufa kwe tuyita okwamangu, Bayibuli kweyita premature death. Omuntu asobola okusalawo okufa kwe mu butamanya oba mu kumanya. Kijja kitya? Kiri very clear Bayibuli ga Katonda agaana obwenzi, wabula era osobola ogenda n'oyenda ku muntu omulwadde, olunaku olwo obulwadde lwe bukutte lwe lunaku lw'ofa, just olunaku lw'ozikira lw'obeera tomanyi, naye olunaku lw'oba wafa lwe lunaku lw'obeera wakwatibwa ekirwadde ekyo. Bayibuli nga bw'egamba, Katonda n'agamba Adamu nti kooliya ku muti guno tolirema kufa. Adamu yabeerawo ko oluvannyuma lw'okulya omuti, naye kyaddala yali yafa olunaku lwe yalya ku muti. Mu nsi y'omwoyo yali amaze obalibwa mu bafu, n'ekyamutwalira emyaka emirala nga 5 n'omusobyo gye yawangaala, n'alyoka akutuka kuviira ddala ku bulamu bw'ensi eno. Kati muganda nga mpuliriza, ebikolwa bitukola bituwangaaza oba bitutta. Kobere mu position yonna eya gavumenti, decision gy'okola either ebeezaawo abantu bo b'okulembera oba okubatta. Kale nekyobola nti nsonga nkulu nnyo mukulembeze yenna mu ofiisi yonna gy'alimu okulumirirwa obulamu bw'abantu, kubanga buli decision gy'okola eyina betta oba eyina beewangaaza. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero nzize n'obubaka mu Bible study yaffe ey'ebiro eby'oluvannyuma. Nera gikwata mpolampola ngera bw'owulira ntandise. Era olwaleero nandibadde nsomesa ku mbalaasi ey'okuna. Mu kyawandiikibwa kyaffe kye tuzira tusomamu ekiri mu kubikkulirwa mu Bayibuli giyita entakamiza, ekitabo ekitakalira era ekitakaliza mazima. Wabula obulimba buli sitaani wayagala obbogolokosa n'okubuzaabuzibwa, awo nno we tuviirayo Mukama okubaako engeri gy'atukozesaamu. Ne tugamba nga bwe yabuuza mu Isaaya nti ntumaani anaatugendera ani? N'akayimba gye kali nti nze ntumaani atugendera ani okugenda okuyita abantu bange, gwe omwana wa Katonda osaanidde okuwulira. So n'olw'ensonga kibuuzo ekyo bwe kyajja ne Mukama waffe Yesu Kristo yavaayo, ye n'ajja. Kale naffe olwaleero tuvaayo ne tuyimirira mu kituli. Ensi bw'ebeera nga eyina ebigibuzaabuza n'ebyebuzaabuza abantu, ne tuyimirira mu kituli eky'okuweereza ekisa kye ne kitukozesa. Olwaleero nzize n'obubaka, era buli mu biro bya luvannyuma. Wabula sigenda leero kwogera ku mbalaasi eri, njya gyogerako
oba oli awo olwokuna olujja. Naye njagala kwogera ku kiyitibwa End Times Bible Eclipse. End Times Bible Eclipse. Omwezi okulwanagana n'enjuba oba enjuba okulwanagana n'omwezi mu biro eby'oluvannyuma okusinziira mu Bayibuli. Naye nga sinnaba kubeera nga nsimbula okusomesa, nsaba osooke oyatule ebigambo bino. Gamba nti ayi Mukama, kwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kiramu era nga kikoze. Nkwebaza kubanga olwaleero neera njiga. Nkwebaza kubanga olwaleero neera ngenda mu maaso. Nkwebaza olw'omukisa gwo ogwo gwontaddeko. Nkwebaza olw'omuweerezaawo gw'otaddewo okumbuulira ekigambo kyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwe nsabidde. Amiina. Mukama yeebazibwe. Olwaleero nzize okwogera ku solar eclipse. Solar eclipse eza oba eya Bible gyeyogerako egenda okubeerawo mu biro eby'oluvannyuma. Era nga wenjogerera abantu bangi balina okukkiriza nti waliwo solar eclipse egenda okubeerawo eyalangiriddwa oba eyalangirirwa ekitongole kya NASA naye abakkiriza bangi bakkiriza nti solar eclipse eno y'emu ku kabonero ak'ebiro eby'oluvannyuma. Era bangi bakkiriza nti eclipse eno egenda kubeera ya byafaayo. Sinakindi abamu bakkiriza nti yeno yennyini eyogerwako mu Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ensonga nkulu nnyo okugitegeera nti Bayibuli oba obunnabbi bwa Bayibuli tekyegaanika. Waliwo ekiyitibwa solar eclipse ejja okubaawo in the last days. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye era kikulu okukitegeera nti si buli eclipse gy'onoolaba mu bbanga nti eyo yennyini ke kabonero ak'ebiro eby'oluvannyuma, ti oba yeeyo yennyini eyayogerwako mu Bayibuli. Bayibuli mukimanyi bulungi nga bwe zeeyogera ku bingi, mwe muli n'endwadde nga zikawumpuli empitirivu. Era ne COVID bwe yajja
bangi balowooza nti covid ke kabonero ak'ebiro eby'oluvannyuma, nti bwe bumu ku bubonero bw'ebiro eby'oluvannyuma, wabula mu byafaayo covid yaliwokko. Just enjawulo eriwo nti omulembe covid kwe yajjira gwe tewaliiwo, okujjako otegedde covid wa mulembe gwo guno. Endwadde nnyingi nnyo mu byafaayo zikawumpuli ezisse abantu n'okusinga covid, era singa covid kekali akabonero k'ebiro by'oluvannyuma, kituufu kyandibadde nga kyekyo, naye okusinziira mu bayibuli ziri endwadde zeeyogerako egamba tewaliba na ddagala liziwonya newankubadde erizikkakkanya. Okusinziira mu nsomesa yaazo, kawumpuli oli alijja aliba taliiko solution. So the fact of the matter nti covid yafuna solution, oyo naye abeera out ku signs of the end times. Naye ekintu ekikulu kyenza ogabanako naawe olwaleero, si buli solar eclipse gy'olaba eriwo nti yeyo bayibuli gye yayogerako. Ensogera ddala ekigambo eclipse mu lulimi olunnasayansi olw'abo abasoma eby'omu bwengula be tuyita ba astrologist mu lulimi olunyaanyimbe, kitegeeza okubikkako okwa celestial bodies zino oba kwatwandiise okwa bintu bino ebibiri oba ebisatu byetasobola kulaba bulabi na maaso gaffe ga mubiri, newankubadde ebimu tulowooza nti tubiraba, okugeza nga omwezi era okugeza nga omusana. Nabagamba dda nti omusana ogwo oba enjuba evaamu omusana ezimbibwa billions and billions ez'emunyenye. The same thing ku mwezi. Naye ebibiri bino bwe bisisinkana, sijja kutwala nnyo mu lulimi lwotajja kutegeera, njala njogere mu lulimi lw'onootegeera. Sijja kutwala no celestial bodies zino bwe zisisinkana, wabula ebibiri bino bwe bisisinkana, enjuba n'omwezi n'ensi eno kwe tuli, ekimu ku byo bwe kisiikiriza kinnaakyo elayiti y'ekimu ekisinza okusiikirizibwa, layiti yaakyo terabika nnyo. Mu byafaayo eclipse zino, omuzungu kyayita eclipse, ekikolwa ekyo ekyakasisinkano k'omwezi, enjuba n'ensi kwe tuli, oba ne planet earth kwe tuli. Ekikolwa ekyo oba ensisinkano eyo eyitibwa eclipse mu lulimi olw'abannasayansi abasoma eby'omu bwengula. Era ekigambo ekyo eclipse kitegeeza okusisinkana kw'enjuba n'omwezi n'ensi kwe tuli, ng'ekimu ku byo kisiikiriza oba byonna nga byesiikiriza.
okusinziira mu ntegeera y'omuntu ku nsi, enjuba esiikirizibwa singa omwezi gujja wakati w'ensi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Era omwezi gwo gusiikirizibwa singa gutambulira mu kisiikirize kya planet Earth etangaazibwa omusana oba enjuba. So eclipses zino oba okusiikirizagana kuno, okusisinkana n'okusiikirizigana kuno n'okuyisiŋŋanya kuno okwa ebitangaala bino eby'obutonde, omwezi n'enjuba, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, oba okuyisiŋŋanya ku planet yonna, kibaawo emibiri gya bino ebibiri bwe giba nga gitambula nga giyita mu kisiikirize kya planet Earth oba ensi kwe tuli, Ssemazinga kwe tuli ffe abantu. Mukama yeebazibwe. Kansuubire ontegedde bulungi. Kati n'olw'ensonga eyo nagayo nja kukakwata mpola mpola sobole okuntegeera. So n'olw'ensonga eyo zino zi 2 component stars eza eclipse oba emunyenyi ebbiri ezo ez'omuggundu, binary star etambula oba zitambula nga ziyisiŋŋanya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, nga ziyisiŋŋanya mu ngeri ey'okubeera nga ziriraanye ensi eno kwe tuli, era buli star, buli munyenyi esiikiriza ginnaayo. Era wawo ze tuyita zi stars, emunyenyi ziri endala ennyingi ezeeyawudde, naye kyendayo otegere nti n'ebitangaala bino ebibiri byonna bikolebwa ekiyitibwa galaxy of stars, wabula zibeera mu billions and billions. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mukwano gwange ampuliriza, sigenda kukuwa nnyo byafaayo bingi kubanga nzize kubuulira ku eclipse ezoogerwako zino, naye eclipse eya Bible. Ku social media abantu bangi bali mu kutya, n'abamu ndowooza banaatera okutunda ebibanja kuba balabira ddala enkomerero etuuse, naye tennaba kutuuka okusinziira ku Bayibuli. Ku social media, ku mikutu gyonna gimugatta bantu, ennaku zino waliwo ekitunuuliddwa ennyo era ekirindiddwa ennyo, era bwe kinaabeerawo nga kigenda kuyingirako ne mu byafaayo nnyo.
ekitongole ekiyitibwa NASA, si NASA neye Uganda gye bacupulira ebintu ebisinga naye ate ng'ekola n'ebintu ebirungi anyway, naye abasinga bacupulira. Ekitongole ekiyitibwa NASA eky'omu America, NASA kiggwayo nti National Aeronautics and Space Administration in full. Bwekito bwe kiggwayo NASA kiggwayo nti National Aeronautics and Space Administration, NASA. Ekyatandika mu mwezi gwa Okitoba nga lumu omwaka ogwa 1958 nga ekimu ku kitundu mu United States of America ekikulira ebya US Science and Technology oba technology ebya science wa America na teknologiya naddala ku nsonga ez'ebikwatagana ne mu bbanga ennyonyi gye zitambulira. Ekitongole kyekyo ekya NASA. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. NASA oba giyite National Aeronautics and Space Administration, NASA yayina erinnya lyayo edda mu 1958 lwe yakyusibwa okuva mu National Advisory Committee for Aeronautics ekyali kiyitibwa NACA, NACA, era nga kiri related ne organization oba nga kikwatagana kyekimu ne NASA. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ku nsonga naddala ez'omubyewuwengula, era nga kyali related bulungi nnyo mu nsonga eyo nga result of the space race between the United States and Soviet Union in the 1950s. Mu bufunze ekitongole ekyo kirina amawulire ge kyasumulula gye buvuddeko mu Maachi wanga 8, 2023 olw'okuba ebyo ebyasumululwa oba eggulire eryateebwa obudde bwali bugenda busembera, kati bangi batandise okulyetegereza ennyo. Ekitongole ekyo kugaa ekidiiringa n'abyamubwengula, ennyonyi gye ziyita, embeera y'obulamu bw'omu bbanga, wamu ne ku bya planets ez'enjawulo eziri mu bbanga eyo, era ne celestial bodies zewandiyisenga omwezi oba enjuba n'omwezi n'emunyenye. Kale no nga bakozesa okwekenneenya kwabwe mu missoni zaabwe ez'enjawulo ng'ab'ekitongole kya NASA balina maapu gye baafulumya eyali eraga omwezi engeri gye gugenda okuleka ekisiikirize kyagwo okuyita
mu ggwanga erya United States of America oba erya America mu mwaka 2023 mwekyo kyali kiyitibwa annular solar eclipse. Eyo akayisiŋŋanya ako aka eclipse eyo kabeerawo naye tekatwala budde bunene, era ne mu mwaka ogwa 2024 ne balangirira nti wasuubirwa okubaawo solar eclipse enzijuvu. Maapu eyo neekubibwa ab'ekitongole ekyo ekya NASA's Scientific Visualization Studio ekigwayo short form yakyo nga kiri SVS, nga kikwataganya wamu ekitongole ekyo ekya SVS nga kikwataganya wamu n'ekya NASA Heliophysics Activation Team, era nga short form yakyo yinza kiyita NASA HIT, part of NASA's Science Activation Portfolio. Kati mubano nga mpuliriza baafulumya ekiwandiiko ekitabudde abantu n'abakkiriza bangi ku nsonga ey'omwezi gwe tusemberedde obulungi okuyingiramu okusinziira ku observation oba ku kwetegereza n'okwekenneenya okuva mu several missions. Maapu ng'eraga amakubo enjuba oba ekisiikirize ky'enjuba mu kigenda okuyita nga bwetambula mu bitundu bya Amerika ebiwerako, mwekyo ekyayitibwa annular solar eclipse eyaliwo October 14, 2023, era ne total solar eclipse esuubirwa okubeerawo mu April 8, 2024. Era nga maapu eyo eraga bupaati obuli dark across the continent nga bulaga omuntu wayinza okuyimirira okwetegereza ring of fire, ekiyitibwa ring of fire, omwezi bwe gunaaba nga guzibikidde omusana, mwekyo kiyitibwa annular eclipse. Era ne ghostly white atmosphere ey'omusana eyitibwa mu lulimi lwabwe olw'ekinnasayansi the corona, omwezi bwe gunaaba nga guzibikidde ddala enjuba oba nga gubikidde ddala ku disiki y'enjuba mu kigenda okuyitibwa total eclipse, okusaanikirwa kwa saako yonna gye twandiyise disiki yonna ey'enjuba oba giyite ey'omusana. So n'olw'ensonga eyo maapu ekulaga bingi nnyo nti amakubo ago, maapu ekulaga amakubo ago omwezi ekisiikirize kyagwo kigenda okuyita, era maapu ekulaga wa oba kiyite kifo ki era na bungi bwenkana ki na bunene bwenkana ki enjuba bwegenda okuba nga esaanikiddwa omwezi. Ku deeti zombi kikkirizibwa
nti states zonna kumpi nga 48 ez'eggwanga lya America. Jjukira eggwanga lya America liri ensi emu naye ng'erina ensi endala nnyingi mu yo nga zonna zifugibwa omukulembeze omu, wabula nga muzo abandibadde nga bapulezidenti baazo babeera ba governors oba ba senators. Era newankubadde ekyokwegatta kw'ensi nakyo gye kiri mu Bible prophecies. Wa Bible egamba nti ensi erina okutuuka yonna neyeegatta nebeera ne pulezidenti omu. Kino kyatandikira mu Bulaaya, kizze kitambula era kizze kibaawo. Mawanga nga gajja geegatta. Kyova nti America nsi emu egatta ensi endala empitirivu kyeva tesoboka, kubanga egatta amaanyi ga buli state nebeera nga nsi etawunyikamu ne bwe ziba ntalo. So n'olw'ensonga eyawo nga nvuddewo katono ku 48 states eza America nga kiraga nti zigenda ku experiencinga at least ekitone ennyo states zino waakiri nti zigenda kufuna partial solar eclipse, waakiri omusana gwazo oba enjuba yezo ensi okubeera nga esaanikirwako waakiri ekitundutundu nga bwe bakakasa abakuba maapu eno nti Mexico ne Canada nga ze zimu ku zo. Bw'osoma maapu empya eri revised eya Eclipse ekulaga amakubo aga annular eclipse ne total eclipse nga ekulaganga maddugavu okwetooloola US oba eggwanga lya America, era nga kikulaga nti buli muntu yenna ali located mu annular eclipse path ali mu matwale enjuba eyo wegenda okusiikiriza from Oregon to Texas ajja kuba n'omukisa okulaba annular eclipse obwengula bwe bunaaba nga buli clear. Era bakulaga nti buli muntu yenna ali located mu total eclipse path, wawulira wayitibwa total eclipse path, mu kkubo enjuba weesuubira okubeera ng'esaanikirira ddala omwezi omwezi nga gusaanikirira ddala enjuba. Kiddamu omuntu yenna ali located mu total eclipse path okuyisinganya kuno okw'okubikkaŋŋana kw'enjuba n'omwezi okugenda okubeera okuva Texas paka Maine bagenda kubeera ne chance to see total eclipse. Mukama yeebazibwe nnyo. Mu makubo ago map ekulagamu kye bayita busheepu obulinga obw'eggi, era nga mu bwo mulimu obumu nga bwa yero nga bwa ggi obwa annular eclipse, purple oval for total eclipse obwakakobekobe bwa total eclipse,
naye shape ezo zonna zikulaga moon's shadow cast on earth's surface. Ekisiikirize ekiregenda okuleetebwa omwezi ku nsi so abantu abagenda okubeera mu bitundu nga bakulaga nti bagenda kulaba another eclipse oba total eclipse at that time. Saze kubuulira sayansi awo nvuddewo byenkuwaddeko bimala ebisigadde genda obikoleko research. Ekinjogeza eyo byonna kugirayo kulaga omubiri gwa Kristo munene bangi ku bo batidde, bangi ku bo bongedde okubulira enjiri eyo gye tuyita ey'okutiisatiisa. Tubulire abantu nti Yesu ajja kirungi, naye si buli akagwawo nti kategeeza Yesu ajja. Eclipse eno egenda okubaawo ddala ke kabonero k'enkomerero nedda. Katwetegereze Bayibuli kubanga ne mu byafaayo eclipses zize zivaawo, newankubadde egenda kuba yanjawulomuko mu byafaayo, naye era temaakinga na Bayibuli gyeyogerako. So numerous biblical passages zitulaga ku end times events oba ku bimu ku bintu ebigenda okubeerawo mu biro eby'oluvannyuma. Era wetwogera ku end time events, muno mwe muli ekiyitibwa the rapture of the church, okwakulibwa kw'ekkanisa, the rise of the antichrist, okuyimuka kw'oyo awakanya Kristo, the tribulation, akaseera ak'okuyigganyizibwa, the battle of Gog and Magog, olutalo lwa Gog ne Magog lwe naakava basomesaako, the abomination of dissolution, ekyomuzizo ekizikiriza. Era point ey'omukaaga, the battle of Armageddon, kye twandiyise olutalo Megiddo mu kiwonvu Megiddo ekiri mu Middle East. Olutalo olwo olwogerwako. Ekyomusanvu, the judgment of the nations, okusalibwa kw'omusango eri ensi oba eri amawanga. Ekyomunaana, the binding of Satan, okusiba Sitaani mu kkomera kumala emyaka 100. Ekyomwenda, the millennial kingdom, okufuga ne Yesu emyaka 1000. Uli ezo zonna serizize ezo zonna seriziza biro bya nkomerero ezitannatuukirira. Eky'ekkumi, the last battle, olutalo olunaasembayo at the end of the 1000 years, ng'emyaka 1000 giwedde. Eky'ekkumi n'ekimu, the great white throne judgment, okusala omusango ku ntebe ey'omusango ennene enjeru esangibwa mu Kubikkulirwa essula ya 20 olunyolo lw'11 mpaka ku lw'15. Eky'ekkumi n'ebibiri, the new creation, ekitonde ekijja kulabisibwa, New Jerusalem, new earth, new people. Then that will be the end of times. So kyetuyita enkomerero nabaga kyawukana n'okwakulibwa kw'ekkanisa. So mu biro by'oluvannyuma
numerous biblical passages zitulaga ebiro by'oluvannyuma, wabula nga era mwenyigiddemu ekyo tuyita astronomical phenomena oba n'ensonga ez'omu bwengula, okugeza ng'omwezi, enjuba, emunyenye n'ebirala, era possibly ne eclipses, kiyite okulwanagana ng'abamu bwe mukiyita, naye bannasayansi bakiyita okuyisiŋŋanya kwa celestial bodies ezebbiri, omwezi n'enjuba wamu n'ensi, earth bwe tuli. Biri mentioned mu connection with the end times Bible prophecies. Kituufu eclipses zino mu Bible prophecies weziri, era ekyokulabirako singa obuuzibwa timing ey'ebiro eby'oluvannyuma, Yesu agamba there will be signs in the sun, moon and stars. Agamba wajja baawo obubonero ku njuba, ku mwezi n'emunyenye. Siraba lwaki sisomaawo. Bw'oba osomye Luka essuula ya 21, Luka, enjiri ya Luka essuula eya 21 olunya olwa 25, Yesu yayogera bino ebigambo n'agamba nti era walibaawo n'obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyenye ne ku nsi, amawanga gali nakuwala nga basamaalirira olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo, olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo. So kyo kya butonde ti buli kintu ekiri strange oba ekitali kya bulijjo, ekitalabikalabika bulijjo, oba rare astronomical phenomena bwerabika. Kigambo kino phenomena tutera okukikozesa mu luzungu, kitera okukozesebwa okunnyonnyola ensonga etategeerekeka mu bantu. Buli lwerabika bantu bangi beewuunya ne bagamba oba enkomerero esembedde, oba enkomerero etuuse. Okugeza ng'okulwanagana kw'omwezi n'enjuba ne zi blood moons, ebiseera ebisinga zitera okuzuukusa embeera ey'abantu okulowooza nti enkomerero etuuse. Wawo ne blood red moon eyalabika mu mwaka gwa 2015, era abantu bangi nnyo bafunamu enjigiriza eyafuuka ne popular mu myaka egimu egiyiseeko emabegaawo. Abakkiriza nti blood red moons ezo in the year 2014 ne 2015 ziyinza okubeera nga zezi mu ku bubonero obulaga second coming ne fulfillment eya biblical prophecy. So ne lunar eclipse ebiseera ebisinga referred to oba naye etwalibwa nga blood moon oba blood red moon oba because of the red or orange color ey'omwezi gye gubeeramu, olw'ekyo ekiba kibaddewo oba lwa phenomena eyo. So n'olw'ensonga waliwo zi 4 lunar eclipses in the year 2014 ne 2015
era some teachers of Bible prophecies ne bapredictinga nti ekyo blood moon oba omwezi ogwo gwali omumyufu gwali gwakulangirira end times prophecies ezogerwako mu kitabo kya Yoweeri n'ekitabo eky'okubikkulirwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So ba professor teachers bangi ekyabeewuunyisa si enamba yokka eya lunar eclipses mu myaka egyo ebiri, but ne timing eya eclipses mu both in the year 2014 and 2015. So a full lunar eclipse occurred on the first day of the Passover and the first day of Sukkot, the Feast of Tabernacles. So bwe tuba twongerezaako awo nga twongerezaako ku zi two lunar eclipses ezo eza 2014 ne 2015, tusola eclipses nazo zaaliwo. Ngeri yemu lunar eclipses mu myaka n'emyaka egiyiseeko emabegako awo zi happenings emirundi 7 okuva Kristo lwe yajja ku nsi n'agivaako n'alinnya mu ggulu. So ezimu zizo zibaawo in the years of significance for the Jewish people nga mu 1948 Israel we yaddizibwa ekitiibwa kyayo ekyokubeera eggwanga oba state. Mu 1967 olutalo Israel we yalwana olw'ennaku 6 era kyaliwo. So references ku moon like blood zisangibwa mu 2 passages eza Bible, ng'omwe muli Yoweeri 2 olunyiriri olwa 30 mpaka ku lwa 31 olugamba nti I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Mukama waffe yeebazibwe. Ne mu Revelation ku bikkulirwa 6:12 Yokaana annyonnyola one of the seals of the judgment of tribulation. N'agamba nti I watched as he opened the 6th seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red, and the stars in the sky fell to earth as figs drop from a fig tree when shaken by a strong wind. The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Era other passages zikulaga nti eziraga ku mwezi oba ku njuba okudugala. Matayo 24:29, Yoweeri 2:10 nkuwaddewo. So tatredi ya lunar eclipses ne timing eya eclipses ezo mu Jewish calendar ekyaddala eri unusual naye ate nga ebeerawo. So eclipses ezo olw'okuba zize zibaawo era kyewuunyisa tewabaddeewo proof eraga nti Yesu yakomawo mu ezo eclipses.
Furthermore, bwe tuba tweyongeddeyo obunabbi bwa John oba okulangirira kwa Yokaana ne Yoweri okwa signs ez'olunaku lwa Mukama nako kuyinamu akakwate ku solar ne lunar eclipses, naye ate era waliwo other possible explanations for those phenomena nga enkyukakyuka mu bwengula eyogerwako. Genda osome ku bikulirwa 6:12. So blood red moon theory ye yali theory ng'oggyeko kyetwandiise adamance of some teachers, I mean Bible teachers and theologians. It came to close to doing what the Bible warns against. Bible etuwaninga era etulabula okwesigama ku dates ziyita ennaku z'omwezi ez'okujja kwa Mukama oba ez'olunaku lwa Mukama. Kubanga Makko essula ya 13:32 lutulabula nga luga nti about that day or hour no one knows. About that day or hour no one knows. Tekubikwata ku lunaku olwo n'essaawa teri muntu n'omu akola atya amanyi. Era why didn't Jesus return during the blood red moon of 2015? Because it was not yet time for him to return. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Awo nno wenzijidde okulaga nti eclipses nga kutadde n'ekiyitibwa zi blood moons zijja ne zirabikanga nga ezisitula kyetwandiise history oba embeera ey'abakkiriza abalindiridde Kristo Yesu, kuba buli omu alina ennyonta y'omulabako buli eyamukkiriza. Ennyonta eyo esituka mu bantu ne balabira ddala ng'akomawo nkya. Ennyonta eyo si mbi bw'ogikozesa okuyamba gwe okubeera nga weeteekateeka, naye ate si kituufu kugikozesa kulowooza nti osobola obuulira enjiri abantu obakyuse ng'obatiisatiisa. Salvation omuntu ogiyingira si yakutiisibwatiisibwa, yakukkiriza kyeyagalire. Abamu bapointinga era basonga mu Matayo ssula ya 24 lunyiro lwa 29 lwogera luti ye lwaki silusoma. Abamu basonga mu Matayo essula ya 24 olunyiro lwa 29 kandisome mu y'Oluganda. Luga nti naye amangu ago oluvannyuma lw'ekibonyoobonyo eky'omu nnaku ez'enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi tegulyolesa musana gwagwo, n'emmunyeenye zirigwa okuva mu ggulu, n'amaanyi ag'omu ggulu galinyeenyezebwa. Nkiddamu Matayo 24 olunyiro lwa 29 luga naye amangu ago oluvannyuma lw'ekibonyoobonyo eky'omu nnaku ezo enjuba erifuuka ekizikiza. Ekibonyoobonyo ekyogerwako wano ye Great Tribulation etannaba na kutuuka kubaawo. Ensi erina byeyitamu well and good, but there is what is called the tribulation, ekibonyoobonyo tekinnatuuka. So kitegeeza nti eclipse eno eyogerwako eya Bible ekulaga nti it will happen after the tribulation. Naye amangu ago oluvannyuma lw'ekibonyoobonyo ekyo eky'omu nnaku ezo
enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi tegulyolesa musana gwagwo, n'emmunyeenye zirigwa okuva mu ggulu, n'amaanyi ag'omu ggulu galinyeenyezebwa. Sabamu basonga ku kyawandiikibwa kino eky'Amatayo 24 olunyolo lwa 29 nga bakonectinga solar eclipse n'ebiro by'oluvannyuma. Nga bagambye oluzungu agamba immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened and the moon will not give its light. Ne bw'obeera ogenze ne weetegereza Isaaya, kitabo kya nabbi Isaaya, musajja ono mwagala nnyo Isaaya, ye musajja yalanga ebintu ebiribaawo emyaka n'emyaka. Isaaya essuula ya 13 olunyiri lwa 10 lugamba nti kubanga emmunyeenye ez'omu ggulu n'ebibiina byazo tebiryaka kwaka kwabyo, enjuba erizikizibwa ng'evaayo, n'omwezi tegulyaka musana gwagwo. So during solar eclipse, omwezi significantly gusiikirizibwa, era light normally etera okubeera reflected by the moon. Nayo ebeera light eyo esaanikirwa. So also during lunar eclipse nawo tukiraba nti okwaka oba light eri normal ebeera reflected by the moon, era significantly ekendeera. So n'olw'ensonga eyo waliwo kye twandise some possible connection between an eclipse and the end times. Kituufu waliwo ekiyitibwa wawo connection akakwate ku kiyitibwa eclipse n'ebiro by'oluvannyuma. Naye ate ng'era bwe nkunyonnyodde ebyo, there is no way to connect. Tewali ngeri yonna gy'oyinza kutabaganya specific eclipse kati ng'eno egenda okubeerawo eyalangirirwa n'ogigattaganya ne fulfillment eya end times prophecy. Eclipse eno bw'ogikugattaganya n'okutuukirizibwa kw'obunnabbi bwa Bayibuli, actually obeera mulimba, olw'ensonga mu scriptures zino n'ensomesa yaazo waliwo ebirala bingi ebigoberera eri eya Bayibuli ebitannaba kubaawo. Eclipses actually zitera okuba quite common, with a total solar eclipse occurring somewhere on Earth approximately once every 18 months. Ne partial solar eclipses oba okusaanikirwa kw'omwezi oba enjuba okw'ekitundutundu kutera okubaawo emirundi mingi buli mwaka. Just eno lunar eclipse ebeerawo mu myaka egy'enjawulo oba mu biseera eby'enjawulo, ebeetera baawo virtually every year in most parts of the world, naye si buli wamu mu nsi. So okuva Yesu Kristo bwe yayogera ebigambo ebyawandiikibwa mu Matayo essuula yonna eya 24, wabaddewo thousands of total and partial solar and lunar eclipses. Naye none of them seem to have had any significance ku end times Bible prophecy. So n'olw'ensonga eyo there is no way to know
a particular eclipse in the future will have a connection to the end times. Kachikulu nnyo okwetegereza nti in the future after the tribulation ate ng'eyo period church ejja kuba teri ku nsi, because church ejja kuba yatwalibwa in the rapture. Then this total eclipse ejja okwenyigiramu ne munyenyo okutonnya nga ziva mu ggulu nga zitonyanga nkuba ku nsi. It will be very very terrible, because obuzito bwa munyenye emu bwegwa awantu bingi bikyankalana n'omuliro gwaka. So it will be a catastrophic eclipse and a catastrophic day. Situation ejja kuba nga nzibu nnyo. So n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okwetegereza nti when you look at the rest, bwe weetegereza ebisigadde Yesu byayogera mu Matayo 24 ebimanyiddwa nga Olivet Discourse, possible eclipse is just one of several signs Yesu gyayogerako mu signs endala ennyingi. Era bw'oba osomye olunyiriri lwonna olwa 29, manyi bintu bino tebyetaaga bwe kujjawo ky'oyagala sobole okukangakanga abantu ng'okkuse ky'oyagala. Enjiri tugibuulire nga tugibuulira mu mazima gaayo. Matayo 24 olunyiriri olwa 29 lugamba naye amangu ago oluvannyuma lw'ekibonyoobonyo eky'omu nnaku ezo enjuba erifuuka ekizikiza 1, n'omwezi tegulyolesa musana gwagwo 2, n'emmunyeenye zirigwa okuva mu ggulu 3, n'amaanyi ag'omu ggulu galinyeenyezebwa 4. Bintu 4. Agaba the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. Kati abantu balondamu akantu kamu, the darker sun and the moon, ne balabika nga abayigi n'owalinga, the stars falling and the planets shaking. Tuko pamoja? So Yesu are specifying as these signs. Era agamba that these signs will come immediately after the distress. Ne enjiri ene nyumira. After the distress. Ng'ebiseera eby'okuyiganyizibwa biwedde. Era distress egenda kubeera nga yenyigiramu kye tuyita abomination of dissolution, ekyomuzizo ekiyimirira awatakisaanira ekyogerwako in verse 15 eya Matayo yennyini. Kangikusomere verse 15. Verse 15 egamba, kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza Danyeri nnabbi kye yayogerako nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu, negamba nti asomamu ategeere. One time I'll come nyongere okusomesa ku abomination of dissolution. So this will happen, or this will be a time when there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now. Wajjawo okuyiganyizibwa okunene ongo okutabangawo kasookedde ensi ebaawo. Ng'era lunyiri lwa 21 we lukunnyonnyola n'olwa 22. In fact kijja kubeera so terrible. Akadde ako kagenda kubeera kazibu nnyo. Ye bakisika kusomera verse 21 ne 22 ekwogerako. Egamba kubanga mu biro ebyo
waliba ekibonyoobonyo ekinene nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero era tekiribaawo nate. 22 ennaku ezo singa tezaasalibwako tewandirokose buli alina omubiri, naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako. So this is no longer regular eclipse. Bwoba wetegereza Yesu gye yali ayogerako teyali regular eclipse ng'eno gye mujja nofuna obudde obwambala bu eclipse glasses musobole ogiraba. This is not regular eclipse that Jesus speaks of, but one that occurs in the middle of the tribulation with a multitude of other signs. So it will be the worst time of trouble the world has ever seen. In the middle of the tribulation, tuvaga mulokoke mwetwale Yesu Kristo kwa mulokozi wo muone tribulation period. One tribulation period yeyo nzibu. N'abaana bamwe mulokoke nabo mubabulire enjiro babazzukulu be balibeerawo. Tribulation period yeyo baleme gibeeramu bagendere mu rapture. So it is important to remember era kikulu nnyo okujjukira nti Yesu yayogera naga nti no one knows the day or the hour of his return. Teri n'omu amanyi lunaku oba ssaawa y'amadda ge. Here is not talking about the rapture, but he is talking about the second coming. Nabagamba rapture yesooka second coming. Rapture ya kyama. Jesus is taking us magnetically ng'ensi terabye magnetically. Amaanyi gagenda tukimaaga Yesu magnetically nga magnet bwesika akuuma. Olabyeko magnet ng'esika akuuma nga bwesika akuuma nekagera swi nekwata akayiso swi akagirita swi n'amaanyi gali gagenda tukima magnetically swi. Every Christian around the world ekintu ntera bagamba kiri kimu ekirindiddwa kimulina oteekako is the rapture of the church kyekimu kubiddako, but no one even knows its time nayo teri amanyi budde bwayo. Kati now after that wabeerewo biri ebiyitibwa tribulation byonna Antichrist tribulation. Then in the middle of the tribulation, wakati wa tribulation kyetwandiyisenga kwa tribulation ya 7 years. Kati after 3.5 years wakati yawo eza Bible zeyogerako nazo zetutamanyi mu calculation yazo ziyinza kuba budde ki. Katonda ayinza oba nazo yazogerera mu kyetuyita prophetic language nga 3.5 years nazo it is a very long period. So kati olina okumanya nti wakati w'eyo period wagenda okubeera this extreme solar lunar eclipse ey'ettabu Bible gyeyogerako eri followed by so many other great signs. So kiri important nnyo to remember nti Yesu yagamba ku kyokudda kwe teri amanyi budde na lunaku na ssaawa. Osoma Matayo 24:36 kandi okusomera lugamba naye ebyolunaku luli n'ekiseera tewali abimanyi newankubadde bamalayika ab'omu ggulu newankubadde omwana wabula kitange. Ne Yesu yennyini tamanyi agamba wabula kitaawe. So since eclipse oba eclipses zino ezijja zoogerwako zisobola kubeera pinpointed to the second coming, it would seem an eclipse cannot be the precise moment ya Christ's return. Wadde tulina curiosity y'amaanyi kyetuyita okwagala okumanya kungi nnyo. Tulina okwagala okumanya kungi nnyo. Bagamba Abaganda nti oba kwassa kkapa oba kwakola kutya olumanyi oba okwagala okumanya. So tulina nnyo curiosity ey'okwagala okumanya ennyo rapture yakubaawo ddi
era antichrist anabeerawo ddi era yaani. Naye tulina okumanya nti when the tribulation begins, okuyigganyizibwa bwe kutandika, then that is when wojja okulaba that eclipse eri biblical, but unfortunately many of you won't be here on this world. Mujja kuba mwatwalibwa dda mu rapture, and others bajja kubeera nga abaagaana Kristo, bajja beera nga n'emirambo gyabwe gikyali mu geyeena, mu magombe, emibiri gyabwe nga gikyali mu ntaana, nga n'emyoyo gyabwe gikyali mu busibe mu geyeena, because emyoyo gy'abo abatakkiriza Kristo Yesu gijja kusumululwa ku last judgment. Amiina. Giveeyo nabo bazuukire, bambale emibiri emipya, basalirwe omusango, basuulibwe mu nnyanja ey'omuliro nga final destination. So hell is just a waiting place, y'emyoyo egyo gye giri, but the final destination ye lake of fire. So n'olw'ensonga eyo, abomination of dissolution eri unsatisfied for now. Ne zino eclipses zemwogerako ziri unsatisfied for now because tezimalaayo the biblical eclipse Bible gyeyogerako. The stars falling, the bodies shaken, the planets shaken. So Apostle Peter atuwa practical instruction nga ayina kyatulambulira in the end of times. Bw'oba osomye 2 Peter nga mmaliriza, leero naze kusomesa sazze kubuulira 2 Peter chapter 3 verse 11 ne 12. Bible egamba ebyo byonna bwe bigenda okusaanuuka, ebyo byonna bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo, mugwanidde kubeeranga mutya mu mpisa entukuvu n'okutyanga Katonda, nga musuubiranga nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olulisaanuusiza eggulu, olulisaanuusisa eggulu nga lyokebwa n'ebintu ebyobuwangwa ne biseebengerera olw'ebbugumu eringi. 13. Naye nga bwe yasuubiza, tusuubira eggulu erijja n'ensi empya, obutuukirivu ne bulituula. Ndowooza munfunyi. So living our lives in the light of Christ's return means living in holiness and anticipation. But trying to calculate the timing of end times events based on astronomical phenomena is not something the Bible calls us to do. Calculating ebiro by'oluvannyuma nga twesigamye ku astronomical phenomena ne bannasayansi, ekyo Bible si kye yatuyita okukola. Kakyenva ngamba omubiri gwa Kristo Mukama kyasinga otwagaza kwe kulivinga obulamu, kwe kutambulira mu bulamu obulaga Kristo era obw'ekitangaala, nga tulindirira okutukimma kwe wonna w'anaatukimira, nti ne mu bafu osigala olinda, kubanga omutwe bw'oba ofudde, kitaawo, maamawo, mukyalawo, oba bbaawo, obaani, oba abaana bo, oba baani, ekyamaanyi ennyo abakwagala ennyo be bajja ku ntaana ne bagikyalirako.
naye mu byonna ebbanga lyonna lye bakuleka emagombe omufu eyafiira mu Kristo Yesu omwoyo mutukuvu aba naawaawo taleka wuwe. So whatever you do in order to glorify God. Bichokola chikolo glorifyinga Mukama, kuyimusa Mukama, muwa kitiibwa na matendo. Mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsigadde nze Pastor Martin Timothy Lubega wa Theios Divinus Outer Church Kitemu Kivu Kampala Uganda. Awo enjo okutandikira nga nkuleetera enjiri eyogera ku mbalaasi ey'okuna next time. Naye kino nalungamiziddwa kisomesaako nga so many people are developing questions about that eclipse esuubirwa mu March manya mu April nga 8 ne dates baazigabye bannasayansi. So whether it happens in the very dates 8 oba precisely nga 8 oba nga 9 nga 7 oba meka, no matter what it will happen or no matter what will happen, naye bizze ebyo bibaawo era byakingako bingi nnyo okutuukiriza the full scripture nga bweyogera. Ffenno olwababuulira enjiri ekulaga nti this will happen in the middle of the tribulation, netusigala nga tukyali ku mulamwa nnyo because n'Apostle Peter akulaze what will really happen. Neggulu okusaanuuka Peter akyogeddeko. The heat will be unbearable and intolerable. Wadde ensi olwaleero erina changes, but those changes ntini nnyo ku what will happen. Kakikulage bulazi nti olaba kino ekiriwo kimenya ensi era kigitiisizza. What about that will happen in the middle of the tribulation? Mbagala nnyo Mukama abankuumire. Enamba y'essimu eri +2567574 20020. Mukama abankuumire. Waliwo omwana omulenzi yambuzizza ekibuuzo about pornography. In fact yangambye atawaanyizibwa nnyo n'ekintu kya pornography. Nja kujja nsomeseeko ku pornography oyo. Mukama nga bw'ali omulamu bw'anansobozesa in the middle of the week. Kasooke tuve mu nnaku zino enkulu eza Easter, Good Friday ne Easter, then tujja kulaba. Mukama abankuumire.